gye tuba tukubye emabega biba bingi nnyo bye tujjayo ne twogerako ensonga ezitali zimu ezibaawo n'olwekyo ebyo byonna bibaawo kaakati wano ne tujja ne tubako ensonga emu gye tutunuulira era gye twesibako gye tutambulirako wano mu alipoota namutayiika okubeera nti nayo ogitegeera bulungi ddala. Bingi ebibaddewo mu ggwanga era ebikyagenda mu maaso wiiki eno gye tukubye emabega nga bamuzze mulaba bwe bizze bitambula eby'omu paalamenti muzze mubiraba mubigoberera ebibadde ate mu poliisi nabyo muzze mubigoberera mu wiiki eno yonna. Wiiki eno we twafunidde twalabidde nga bafulumiza ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu oba ebya PLE ebyafulumiziddwa lwabadde lunaku lwaggulo lwabadde lunaku lwaggulo ku lwokutaano lwali lunaku lwakutaano ebigezo ebyava mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu lwe byafulumizibwa ku lunaku olwokutaano. Abayizi abalenzi basinzeeko ku bawala oba otunulira mu performance abalenzi basinzeeko ku bawala mu byonna ebyabaddewo nga bulijjo era nga bulijjo okubala tekwayisiza bulungi nnyo abayizi okubala kwabawaddemu obuzibu as usual ebiseera ebisinga bwe kibeera ne sayansi naye teyabadde w'amaanyi kiri awo okujjako SST ye teyabayisiza bubi nnyo ate kwoteeka n'oluzungu oba English naye teyabayisiza bubi nnyo ekiri awo bw'otunuulira ku performance nga bwe yabadde okwetooloola eggwanga lyonna era bakugamba okusinziira ku ebyo yafulumiziddwa bakugamba nti abaana abawala ku mulundi guno abeewandiisa okuba nga batuula PLE bali 43,254 bano bali ku bitundu ndooza nga 5 oba 5 ku buli 100 basingako ku baana abalenzi abali 40,000 mu 100 nga bo bano bakola ebitundu nga 8 ku buli 100 kati bw'ogenda ojja kwesanga nti abaana abawera ddala 60,700 be bayitidde mu ddaala erisooka abalenzi oba division 1 be bayitidde mu ddaala erisooka babawala bayitidde mu ddaala erisooka baadde 54,557 mu 54,557 bw'owesanga awo 5,457 be bawala mu ddaala erisooka lyokka. Kati ate ne weesanga nti abaana abayitidde ddala abalenzi nga bo bayise nga basobodde okuba nga bayita babadde mu division eyokubiri 17,227 be bayitidde mu division eyokubiri ndowooza awo bibanga ebitundu 40 ku buli 100 oba 3 awo ku buli 100 abawala abayitidde mu division eyokubiri 18,472 be bayitidde mu division eyokubiri. Kati awo bw'otunuulira grade 3 mwabaddemu abalenzi 68,272 ebitundu nga 17 ku buli 100 ate abawala babadde 7,311 mu grade 3. Bw'otunuulira abagudde bw'otunuulira ku ludda olw'abalenzi babadde 4,539 be babagwiridde ddala ate abawala bo babadde 5,118 be basobodde okuba nga ate tebayita be bagwiridde ddala mu mbeera efaananako bwetyo. Kale bwekityo bwe kyabadde era bwe bityo byatambudde mu bigezo bino eby'ekibiina ekyomusanvu. Katulindirira ebigezo eby'ekibiina ekyokuna oba ebya senior eyokuna ebya UCE Uganda Certificate of Education ate wali tulindirire ebya USCE Uganda Advanced Certificate of Education ebya senior ey'omukaaga nawo webigenda okubanga
nsonyiweko nga bigenda kufulumizibwa ebbanga lyonna. Kale n'ensonga endala nnyingi ezabaddewo mu ggwanga era ezatambudde mu ggwanga nga bwe tuzze tuzikutuusaako. Olwaleero mu alipoota namutayiika tugenda kutambulirawa. Mu alipoota namutayiika tugenda kuba nga ate tutambulirako nnyo wali mu nsonga eri mu maaso wakati w'eggwanga erya Rwanda kwoteeka n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebintu ebiriyo era nga bwe bitambula olwaleero okusika omugwoko okuliyo olutalo olwolekedde okuba nga lubalukawo munda mu ggwanga erya Congo wakati wa Rwanda n'eggwanga lino erya Congo. Mubadde muwulira okutiisatiisa okubaddewo omubadde n'okuba ennyonyi ez'amawanga ago Rwanda ng'ekuba ezimu ku nnyonyi eza Rwanda ate nga ne Rwanda nayo eyongera okuba nga ewera. Congo nayo ng'eyongera okuwera okubaako kyekolawo ku ggwanga lino erya Rwanda. Jjukira byatandikira eri nga Congo enenya Rwanda okuvujjirira ate abayeekera abagirwanyisa bano aba M23. Rwanda kyeyeegaana naye ate aba M23 jjukira baavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima bo mu lutalo luno baagala kuba nga balwanirira abatuusi. Baagala kulwanirira abatuusi abatulugunyizibwa oba abayisibwa obubi munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ndowooza olengera awo wa olutalo gye lukwata era wa gye lwolekedde mu kiseera kino. N'olwekyo ebyo ebiriyo munda mu ggwanga ewo tugenda okuba nga tutambulira, naye nga n'amawulire ag'omu ddwaniro wali mu ggwanga erya Ukraine nago gakyaliwo nnyo. Bw'olingizaayoko akatono nga sinaba kutwala wano, bw'olingizaayoko gavumenti y'eggwanga erya North Korea yena evuddeyo neyeegaana ebyabadde bijoogerwako nti yevujjirira ebyokulwanyisa akabinja kano akaba missionaries oba akejje epangise erikolera ku ludda olw'abasajja aba Russia aka Wagner Group. Jjukira kibadde kigambibwa okuba nti bano aba Wagner Group bafuna ebyokulwanyisa kwoteeka n'ensimbi okuva ewa Kim Jong-un wali mu ggwanga erya North Korea. Kim Jong-un avuddeyo ne beegaana ebyokuwa ebyokulwanyisa abasajja bano aba Wagner Group. Jjukira bakoze kinene nnyo okulaba nti ate bateeka moralo oteeka n'okuyambako amagye g'eggwanga erya Russia okwongera okuwamba ebitundu ebirala ebyenjawulo mu wali mu ggwanga erya Ukraine. Kaakati aba Wagner Group bano North Korea evuddeyo neetegeeza nti yo tevangayo kubeera nga ate esindika ebyokulwanyisa kwoteeka n'okuvujjirira abakulu bano aba Wagner Group okusobola okuba nga ate bakola obulumbaganyo obw'amaanyi. Waliwo obulumbaganyo obukoleddwa ku ddwaliro erimu kukakkana nga abantu 14 be battiddwa, naye Russia evuddeyo neetegeeza nti yakasusa emizinga oba yakasusa emisayiro ku ddwaliro lino wali okumpi n'ekibuga Kiev eky'eggwanga erya Ukraine. Olwaleero ziweze ennaku 339 ng'olutalo luno lukyayinda olw'e Ukraine. Jjukira nti Russia yalumba Ukraine mwezi gwali gwakubiri omwaka oguwedde. Kati olwaleero lugiweze ennaku 339 ng'olutalo luno ate lukyayinda. Olutuukidde olwaleero nga Ukraine eyongedde okuba nga yenyweza, kyokka ate nga ne Russia eyongedde okwenyweza. Kubanga jjukira yo Ukraine abasajja amawanga aga Bulaaya gavuddeyo ne gakkiriza okubanga gagiwa ebyokulwanyisa, era twalabye nga Germany esindikayo ebyokulwanyisa byayo ekkiriza okubawa tanka zino ez'omutawaana Leopold 2 ng'ekkiriza okuziwaayo, ate ne America nayo nekkiriza okuwaayo tanka zino ekya Abraham nayo nekkiriza okuwaayo, n'amawanga amalala agavuddeyo ne gategeeza nti meetegefu okubanga gawaayo ebyokulwanyisa eri eggwanga lino erya Ukraine okusobola okuba nga ate beerwanako mu mbeera efaananako bwetyo. Kyokka kino ate kyavumiriddwa nnyo Russia neetegeeza nti eyo okukubeera kugisoomooza okuli direct, kubeera kugisoomooza okuli direct kwennyene okusobola okuba nga nabo bayingira mu lutalo, era n'ategeeza nti bwe kibanga ate ekyo bwe kiri naye agenda kuba nga akozesa ku maanyi agasingako oba amaanyi ageeyongerako
mu lutalo luno ngetubadde tutannaba kubanga ate tulaba ono muganda wa president wa North Korea omukyalo oyo mumanyi bulungi nnyo one of the powerful women in North Korea Kim Yong Jong Kim Yong Jong avuddeyo kubanga jjukira bamutunuulidde nnyo okubeera nti yajja okudda mu bigere bya muganda we Kim Jong Un singa abeera avudde mu ntebe kuba ye North Korea omukulembeze amala kufa okusobola okufuna omukulembeze omulala ate eri byakalulu timugenda kera kumakya musimbe layini mulonde president gwe mwagala bakulembere ono bw'aba tannaba kubanga akkirira ekaganga oyo yekka gwe mubeera naye kati Kim Yong Jong ye mukulembeze atunuuliddwa okuba nti yaddirira muganda we singa aba avudde mu ntebe wuno avuddeyo n'ategeeza nti ekya America okutandika okusindika ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Ukraine eyebeera bagiyita mu lutalo lwonna waliwo kye tuyita crossing the red line nti okusala olukoloboze olumyufu ekyo bwe kivaayo bwe kityo crossing the red line kiba kitegeeza nti ati kati awo olutalo ekyamazima luba lunyenyeetidde nti n'oli abadde taluliimu aba alina okuvaayo abeere nga aluyingiramu kati aluba lutalo lwa ddala olwannamaddala olutaliimu kusaaga lwennyene kati omukyalo oyo ajjukira ebiseera ebisinga yasalirawo ne mukulu we Kim Jong Un ebiseera ebisinga decision Kim Jong Un zaakola ziva wa mukyalo oyo Kim Yong Jong nagamba kakazi kakambwe nnyo era bwe kalinyira ku ntebe ya North Korea ogenda kulaba ebigenda okubanga biddirira bwe kati okavuddeyo ne kalabula ne kagamba nti kakati America emaze okubanga esala ku red line oluvannyuma lw'okukkiriza okuwaayo ebyokulwanyisa eri eggwanga lino erya Ukraine kale bye bikyali mu ddwaniro mu kiseera kino wali esoreda okulwanagana kukyaliyo Donetsk awo okukendeddemu nnyo naye kakati abatusajja basunze kutunuulira solida wali kwoteka n'ebitundu ebiriranye ekibuga ekikulu Kiev era kye batunuulidde kye baagala okubanga batuukamu abasajja bano ate Abarussia. Programu ALIPOOTA namutayiika mutukyatambulira nate ku ssaawa zino mpaka ku ssaawa zijja kuba 6 we tujja okubanga ate tubasiibulira ensonga gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero y'embeera eriwo wakati oba embiranye okusika omuguwa okuliwo wakati w'eggwanga erya DRC kwoteeka n'eggwanga erya Rwanda okuleeseewo n'okutiisatiisa okubalukawo kw'olutalo olw'amaanyi eddala oluyinza ate okubalukawo wakati w'amawanga ago si gwe mulundi ogusoose ng'amawanga ago gateekawo embeera ey'olutalo era nga gateekawo embeera ey'okutiisatiisa okubanga gakubagana mu mbeera yonna. Njagala okubategeeza nkimanyi kati abantu abamu muli mu kusindika bubaka ku ssimu yange nga bwe mutera okukikola ebibuuzo kwoteeka n'ensonga ez'okuteesa oba okwebuuza mu mbeera emu oba endala. Currently mu kaseera kano bw'ofuna essimu nga ekukubidde nga yange naddala essimu yange ya Airtel oyinza okwigina owalinga essimu eyo kubanga essimu yange yabbiddwa. Essimu yange yabbiddwa bamanyi okubba amasimu ne batandika okuba ku numbers oba ku masimu ge balabamu ne basaba ssente gundi ali mu ddwaliro ali bubi nnyo afunye accident twetagaana emitwalo 5 kati bw'olaba nga ono gundi bulijjo gwe twogera naye kuba n'ennamba yenjirina ereeta mannya ge ng'oyinza okulowooza nti kituufu n'okozesa essimu mu bintu ebyokufera oba ebiringa ebyo. N'olwekyo obubaka bw'obanga tolabye kujja kuŋŋanze nkweyanjulidde ne nkugamba nti ddala yenze naye bino ebyokkuba amasimu kati as of now ku ssimu eyange eya Airtel bw'ofuna essimu eyo just ignore. Bw'ofuna message ng'eva ku WhatsApp yange mu kaseera kano first ignore kuba sinnaba kugizzaawo ngenda kuzzaawo buzza layini endala nakufuna ssimu ndala inshallah Mungu nga yagadde nsobola okuba nga ate nziramu communicatinga n'abantu bange naye nga kati communication ezisinga ngenda kuba nga nzikolera ku WhatsApp kuba yo ku Facebook kuba yo nsobola okugikozesa bulungi nnyo ku computer. N'olwekyo bw'ofuna essimu yonna yonna nti ya muzukulu wa Mugema Katumba Gerald olwaleero mu kaseera kano sooka ogigino walinge naddala ng'erina bye yeesaba nti ate nsaba kino ate mpaayo emitwalo 2 mpaayo 3
nti nkwetaaga wano sina muntu gwe ngenda kukubira lwaleero nti nkwetaaga wano bwentyo. Kale ensonga njagadde ngiyiseewo kubanga abamu amasimu ffenna tugafuna, olina kukubira n'olaba essimu ya mukwano gwo ne bakugamba ebyo bye bakugamba naye olw'okuba nti obwo obukodyo ffe tubumanyi nti abantu bababbako essimu ne batandika ozikozesa okukuŋŋaanya ssente. You just ignore. Nange kye mbasaba ku ssimu eyange kati as of now okujjako ng'owulidde eddoboozi lyange ne nkukubira n'olaba ng'essimu okukubidde n'owulira nga ddoboozi lyange, awo osobola okujanukula. Naye nga towulidde nti ddoboozi lyange toyanukula wadde message wadde SMS wadde message ya WhatsApp. As of now lindako okujanukula mpaka nga mmaze okubitereeza nga nzizizaawo layini n'okugula essimu endala empya. Kale njagala kulingizaako mu nsonga z'eggwanga erya DRC n'eggwanga erya Rwanda. Bali mu kugugulana mu kiseera kino, naye njagala okujjukiza nti ensonga z'abano zasinga kutandika nnyo we zisinze okubeera nga zitandika nnyo wali mu mwaka ogwa 1994 mu kittabantu ekyaliyo oba genocide eyali mu ggwanga erya Rwanda, gye tulaba gye battira abatuusi abali eyo kumpi mu 800 kwoteeka n'abahutu abawerako mu kittabantu ekyo ekyaliyo. Kati abantu bangi abaali mu bukadde n'obukadde abanyarwanda badduka ne bagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kubanga mu kittabantu ekyo baali batagetinze nnyo oba baali batunuulidde nnyo abatuusi mu ggwanga eryo, wadde nti n'abahutu nabo battibwa, naye nga okutunulira okusinga obunene baali batunuulidde nnyo abatuusi. Era kyefu olaba nti ekibiina kino ekyabayeekera ekya RPF, Rwandese Patriotic Front, kyavaayo genda okutaasa embeera kubanga kikolebwa batuusi nga kikulemberwa President Paul Kagame omutuusi. Kati bwe bavaayo ne bavaayo okujja mu ggwanga erya Rwanda okumalawo okuttingana okwo okwaliwo, kye baakola kwe bano abatuusi bangi baali bamaze okuyingira nga baddukidde mu ggwanga erya DRC okugenda okufuna obubudamu oluvannyuma lw'okuba nti baali battibwa mu ggwanga erya Rwanda. Gavumenti empya ey'abatuusi bwe yajjawo nga oluvannyuma lwa genocide yebaddewo, kati ate n'abahutu kumpi baali mu bukadde nga 2 ate nabo ne baddukira mu ggwanga erya Congo, kubanga gavumenti eno ey'abatuusi bwe yajja mu buyinza, jjukira wali nga tennaba kujja mu buyinza eyaliko yali ya muhutu Juvenal Habyarimana ye yaliko mu ggwanga erya Rwanda. Kati ey'abatuusi ekulemberwa Paul Kagame bwe mala okujja, kati ate n'abahutu nabo bangi ne baddukira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bwe batuuka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, abagendayo nga abanoonyi b'obubudamu oluvannyuma lw'ekittabantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda, bwe batuukayo ne beekolamu ekibiina ekyabayeekera. Ekibiina kino ekyabayeekera bakituuma ekya Federation for the Liberation of Rwanda, oba kino kyakolebwa abayinterahamwe. Bomba mujjukira bulungi nnyo abantu abo bayita ba interahamwe, abasimattuka ekittabantu, abatuusi abasimattuka ekittabantu bwe batuukayo e DRC ne bakola ekibiina ekyo ekya interahamwe. Kaakati ekibiina ekyo ekya Federation for the Liberation of Rwanda bamala okukikola munda mu ggwanga erya DRC mu mwaka ogwa 1996. Uganda kwoteeka n'eggwanga erya Rwanda baalumba munda mu ggwanga erya DRC. Bwe baalumba munda mu ggwanga erya DRC nga waliyo ebibinja bino ebyabayeekera, tewaliyo interahamwe yokka wabula waliyo n'ebirala. Baagendayo okulumba okkuba abayeekera abaali beekozeemu omulimu nti be bamu ku abo abaavujjirira kwoteeka n'okuteeka amaanyi mu genocide eyali mu ggwanga erya Rwanda. Kyekitwalayo Uganda kwoteeka n'eggwanga lya Rwanda munda mu DRC okusobola okulwanyisa abayeekera abo.
Rwanda yategeeza wamu ne Uganda nti abayeekera abo abaali beekukumye mu DRC baali bategeka okuddamu okulumba mu ggwanga erya Rwanda baddemu bakole ekitta bantu ekirala, nti era abo baali bakukuliddwa gavumenti ya musajja mukulu Mobutu Sese Seko, era mu kulwanagana okwaliyo amagye ga Rwanda nga geegattiddwako aga Uganda n'ago agamu agali ku opposition mu gavumenti ya Mobutu Sese Seko baalwana okukkakkana nga bamaamuddeko Mobutu Sese Seko. Bwe bamala okumaamulako Mobutu Sese Seko ne bateekako Laurent Desire Kabila nga pulezidenti w'eggwanga erya DRC. Era ojjukira bulungi nnyo nti oyo yalondebwa mu mwaka gwali 1997. Wano Rwanda ne Uganda balumba mu DRC mu mwaka gwali 1996 era we bagirako Mobutu Sese Seko. Mu 1997 bateekako Laurent Desire Kabila nga pulezidenti ow'eggwanga eryo, naye ng'ekigendererwa mu byonna nga baagala babeere ne pulezidenti agenda okutambulira ku ntoli zaabwe oba agenda okutambulira ku biragiro byabwe okusobola okumalawo obubinja bw'abayeekera obwali bubafuukidde ekyambika munda mu ggwanga erya DRC. Kyokka mu mwaka ogwali 1998 nga Laurent Kabila baakamulonda luvannyuma lwa mwaka gumu gwokka, yalagira amagye ga Rwanda n'aga Uganda okwamuka DRC mu bwangu ddala. Yabalagira okuva munda mu ggwanga eryo. Laurent Kabila ekimu ku bye yatya nti amawanga gano okugenda mu DRC okusigazaayo amagye gaabwe baalina kigendererwa kya kuyiikula bya bugagga eby'eggwanga eryo. Yensonga lwaki yabalagira baamuke eggwanga eryo nti bajja kusobola yo nga Congo ejja kusobola okuba nga yeekuuma kwoteeka n'okwerwanako n'okulwanyisa obubinja bw'abayeekera singa bubaayo obw'enjawulo. Mu kiseera ekyo Laurent Kabila okulagira amagye ga Uganda n'aga Rwanda okudduka mu ggwanga eryo okwamuka eggwanga erya DRC, jjukira waali bamaze okugikyusa ng'evudde mu Zaire. Wali Mobutu Sese Seko yakulembera yali ekyali Zaire. Kabila yali amaze okuba nga ataafuna obuwagizi kwoteeka n'okufuna munywanyi we Angola wamu n'eggwanga erya Zimbabwe. Angola yavaayo n'etegeeza nti neetegefu okuyambako Laurent Desire Kabila okulwanyisa obubinja bw'abayeekera obwali busimbye amakanda mu ggwanga erya DRC. Kati n'olwekyo nga takyetaaga magye magwira aga Uganda wamu n'aga Rwanda okusigala nga gamaamidde oba okusigala nga gali munda mu ggwanga erya DRC, bw'atyo n'abafubuutulayo. Kati awo enkolagana n'omukwano wakati wa Laurent Desire Kabila weetandikira okuba ng'esereba n'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda. Era bano bw'amala okubagoba mu ggwanga erya DRC we wajjira gye tuyita the second Congo War. Eri yali first Congo War. Kati wano Kabila amaze okugoba amagye ga Uganda n'aga Rwanda abagambye muve mu nsonga zaffe muziveemu. We tulabira the second Congo War. Olwo Kabila amaze okubalaga nti akolagana ne Angola, akolagana ne Zimbabwe. Bano oba oli awo alinga atakyabeetaaga munda mu ggwanga lya Congo. Kyokka jjukira waliyo n'amawanga amalala agaalinayo amagye kumpi nga amawanga 9 ge gali mu kulwanira mu ggwanga erya DRC oba erya Democratic Republic of Congo. Uganda teyavaayo, Rwanda teyavaayo, baasigalayo wadde nga Laurent Kabila yali abalagidde baamuke eggwanga lye, naye baasigalayo nga bakyalwana. Era bano waliwo olukwe olwakolebwa ne lupangibwa n'okutuusa olunaku olwaleero. Kigambibwa nti okuttibwa kwa Laurent Kabila kwalimu olukwe olw'amawanga ge yali afubuutudde munda mu ggwanga eryo, kubanga abagoba mu mwaka gwali 1998. Mu mwaka ogw'2021 Laurent Kabila, President Laurent Desire Kabila baamukuba amasasi, era nga bodyguard we yennyini yali amukuuma ye yamukuba amasasi n'amuttirawo embulaga. Amangu ddala nga baakamala okumukuba, nga baakamala okumutta,
bateekako mutabani we Joseph Kabila ono yakavaako juzi. Joseph Kabila yalina wa myaka 29 gyokka, teyali munnabyabufuzi, teyalina linnya ly'amaanyi nnyo mu byobufuzi oba mu byobukulembeze, naye oluvannyuma lw'okutta kitaawe ye kennyini gwe baatuuzaako. Era okusinziira ku banoonyereza, wadde tebannaba kubifulumya officially, bagamba nti mutabane olukwe lw'okutta kitaawe yalulimu, nti era bwe yamala okukkiriziganya n'abano abaali bamaze okwawukana ne Laurent Kabila nga balaba si mwetegefu kutuukiriza ebyo bye baali boogeddeko, ono Joseph Kabila nakkiriziganya nabo nti nze nja bituukiriza, weewaava olukwe olw'okutta kitaawe bamugye mu ntebe, Joseph Kabila atuule mu ntebe asobole okuba nga atuukiriza interests ez'amawanga agaali galwanira mu ggwanga erya DRC, okuli Uganda, okuli Kenya, okuli Rwanda, kwoteeka n'amawanga amalala. Jjukira Zimbabwe yali eruyingiddemu, Angola eruyingiddemu, wamu n'amawanga kumpi agawera 9. Era abamala omutuuza ku ntebe Joseph Kabila ng'atudde ku ntebe mu mwaka ogw'2022 mu mwezi gwali gwa 5 ne bakola gye bayita Sun City Agreement. Sun City Agreement eno bagikola nga yali enyweza agreement gye bakola mu 2022 mu mwezi bwe bakola Sun City eno mu mwezi ogw'omukaaga gwali gwa 7, era omwaka gwe gumu 2022 ne bakola agreement endala gye bayita Pretoria Accord. Eno yali wakati w'eggwanga erya Rwanda kwoteeka n'eggwanga erya Congo. Bakola agreement endala gye bayita Rwanda Agreement. Rwanda eri Angola, ekibuga ekya Angola, Rwanda so si Rwanda. Ne bakola Rwanda Agreement. Eno ye yali wakati wa Uganda kwoteeka n'eggwanga erya Congo. Nga zino zombi zaali zateekebwako emikono okumalawo olutalo oba okuyimiriza olutalo olwali munda mu ggwanga erya DRC. Ziri ezasooka Sun City Agreement eya 22 yali wakati wa Rwanda ne DRC. Pretoria Accord eya 22 nayo ngeri wakati wa DRC ne ggwanga erya Rwanda. Kati bayingizaamu Uganda Rwanda Agreement eyo yali wakati wa Uganda kwoteeka n'eggwanga erya DRC. Era nga wano bateekawo okubeera nti olutalo lukomekkerezebwa munda mu ggwanga erya DRC. Bano mu agreement zino ze baakola, mu agreement zino zonna ze baakola baateekawo gye bayita Transitional Government of the Democratic Republic of Congo. Era neetandika okukola mu mwezi gwali gwa 7 omwaka ogw'2023. Kati mu kiseera ekyo Joseph Kabila n'asigala nga ye transitional leader ow'eggwanga lino erya DRC, nga si president mulonde wabula ali appointed ng'ateereddwako eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya DRC. Omuwuliriza wa 107 Paul FM bulijjo nkugamba nti eggwanga lya DRC n'eggwanga erya Uganda balina eddoboozi ddene nnyo bakontrolinga eggwanga Rwanda, Rwanda ne Uganda bakontrolinga ogutundutundu gunene ku decision making mu ggwanga erya DRC. Bakontrolinga ogutundutundu gunene mu kyekirina okukolebwa mu ggwanga lya DRC. Ani alina okukulembera eggwanga lino erya DRC? Bwe bakuwandako eddusu obeera mu ntebe, bwe baba tebakuwanzeeko ddusu kizibu nnyo okubeera mu ntebe. Kati awo DRC okubanga eremeddemu obutabanguko, eremeddemu okulwanagana, eremeddemu ebibinja by'abayeekera abalwanagana buli lunaku, awaani gw'otunuulira. Bwabeera nga bano be baasalawo ne bateekawo ne transitional government nga si bantu ba bulijjo be beesaliddewo, naye wabula nga Rwanda yeesazeewo ne Uganda yeesazeewo nti wabeerewo transitional government, kitegeeza be basalawo ku ggwanga lino. Era okuva mu mwaka ogw'2023 actually okuviira ddala mu mwaka ogw'2021 Laurent Kabila lwe yattibwa mpaka 2026 gy'emyaka ndoze 5 miramba
tewaliwo kulonda mu ggwanga erya DRC. Era okulonda okwasooka kwaliwo mu mwaka gwa 2006 era okwawangulwa Joseph Kabila ono n'afuuka pulezidenti asookedde ddala okulondebwa obutereevu, democratically elected president ow'eggwanga erya DRC oluvannyuma lw'emyaka 40. Jjukira emabega bwe baamala okutta Patrice Lumumba ne bateekako Joseph Kasavubo, kubanga Patrice Lumumba yali wali nga Ssaabaminisita, ne bajja ne bateekako Joseph Kasavubo nga president. Kati ate Mobutu Sese Seko ne yeefuulira Joseph Kasavubo naye n'amutta, najja ne yeewaŋŋamya kuba president. Wali tewaddangamu kubaawo kulonda mu ggwanga lya DRC. Kuddamu kubaawo nga mu mwezi gwali gwa 5 omwaka ogw'2006 Joseph Kabila n'alangirirwa kuba president nga president asookedde ddala okuba nga alondebwa obutereevu munda mu ggwanga eryo. Naye ng'ebyo byonna biteereddwamu amaanyi era nga biwagiddwa eggwanga erya Rwanda kwoteeka n'eggwanga erya Uganda. Olwo bataddeko Joseph Kabila gwe beereetera owaabwe, kubanga jjukira bano bonna Laurent Kabila bwe baamuleeta mu mwaka gumu yali abeefuulidde n'abagamba muve mu nsi yange n'abagoba. Waayita ebbanga ttono nnyo mu mwaka ogwaddako Joseph Kabila Laurent Kabila nattibwa ne baleeta Joseph Kabila. Uganda ne Rwanda be baditamininga transitional government erina okusigala nga ekulembera eggwanga erya Congo mu myaka 5 nga Congo etambulira ku transitional government. Oluvannyuma okulonda ne kutegekebwa era owaabwe gwe baateekawo Joseph Kabila ye yawangula okulonda okwo mu ggwanga lya Congo. Programu alipoota namutayiika ng'olunaku olwaleero tutunuulidde ku nkayana oba embiranye eriwo wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ate n'eggwanga lino erya Rwanda ekireeseewo obweraliikirivu nti olutalo essaawa yonna Rwanda balukawo. Nkulaze bano bazze batambula bonna okuviira ddala ate emabega, naye ng'ate olaba nti Congo ebadde erina engeri gyeremesaamu Rwanda oba gyeziyizaamu Rwanda okwongera okudominating oba okubeera ne dominance munda mu ggwanga lyabwe, nga Rwanda egamba nti yeerwanyisa abayeekera abasinziirayo okuba nga ate bagirwanyisa oba nga bagirumba Congo kyetakkiriza. Era mu mwaka ogw'2008 Congo kwoteeka n'eggwanga erya Rwanda beegatta awamu ne bateekawo gye bayita joint force okusobola okulwanyisa abayeekera bali ab'ekibiina ekya Federation for the Liberation of Rwanda. Jjukira bano bwe badduka mu ggwanga erya Rwanda mu kittabantu ekyaliyo ne bajja ne beekukuma eba ne beekweka munda mu ggwanga lya DRC. Kati beekolamu ekibiina ekyo ekya FDLR okusobola okuba nga ate baddamu okununula eggwanga lino erya Rwanda nga basimbye amakanda wali mu bitundu ebya North Kivu province. Congo mu mwaka 2008 nekola ate joint forces n'eggwanga erya DRC erya Rwanda okusobola okulwanyisa abayeekera abo okubajja ate mu ggwanga eryo. Mu mwaka ogw'2009 waliwo ate era waliwo ekibiina ky'abayeekera ekirala kya CNDP kyekutulamu oluvannyuma lw'enteeseganya ezaaliwo wakati wa Rwanda wamu n'eggwanga erya DRC. Jjukira ekibiina kino Rwanda yali egamba nti DRC yekiwagira oba Congo yewagira ekibiina ekyo, naye ng'ate kyali kirwana kugenda kumaamulako gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Era njagala ojjukire nti ekibiina ekyo ekya CNDP kyali kikulemberwa musajja mukulu eyali amanyiddwa nga Laurent Nkunda. Era ono baamukwata ne bamuteeka mu gye bayita house arrest okumala ebbanga eriwerako nga tatambula. Kati oluvannyuma lw'ekibiina kino okubeera nti kubanga bwe baatuuka ku nzikiriziganya
nga Congo ekkiriza okutuula wansi mu nteeseganya ez'emirembe n'ekibiina kya CNDP ekya Laurent Nkunda, abamu ku banne baagaana enzikiriziganya zino oba baagaana enteeseganya zino era ne beeyawulamu ebibinja. Ekibiina ne kikutukakutuka ne beeyawulamu ebibinja. Kati bwe beeyawulamu ebibinja, ekimu ne kigenda n'omusajja gwe baali bayita Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda kati ono ye Bosco Ntaganda n'agenda n'ekibinja ekimu, abamu ne basigala nga bakyatambulira wansi wa Laurent Nkunda. Kati ekibinja ekimu be baavayo ne bakkiriza bo babeere integrated mu magye g'eggwanga erya DRC, bayingizibwe mu magye, tibabadde bayeekera naye ne bakkiriza agamba tukkiriza tuyingizibwe mu magye ag'eggwanga erya DRC. Naye ate bamala okuyingizibwa mu magye g'eggwanga erya DRC, abamu ku bo ate baavayo ne bakola ekibiina ekirala, ne bavayo ne bakola ekibiina ekirala ng'olwo bamaze okwewaggula okuva mu magye aga DRC. Era John Bosco Ntaganda ye yavaayo n'akola ekibiina ekirala ekyabayeekera ng'amaze okulaba nti tagenda kukkiriziganya n'ebyo ebyali bikolebwa mu gavumenti mu gavumenti ya musajja mukulu Joseph Kabila. Mu mwaka 2012 Ntaganda, Bosco Ntaganda n'akola ekibiina oba n'atandikawo ekibiina ekya March 23 oba M23 ekiriwo olunaku olwaleero nga kiri mu bitundu bya Eastern Congo wekyatandikira. March 23 oba M23 omusajja ono Bosco Ntaganda yakitandikawo. Baali bamumanyi nnyo nga Terminator, lyerinnya lye epaatiike lye baali baamuwa. Mu 2012 lwakitandikawo. Mu 2013 John Bosco Ntaganda ne yeewaayo mu mikono ate eja embassy eya America oba ku kitebe ky'eggwanga eri America wali mu kibuga Kigali mu mwaka gwali gwa 2013 omwezi gwali gwa 3 weyeweerayo. Era ono jjukira nti jjukira ebiseera baali bamunoonya ku misango egya kalintalo nga kooti y'ensi yonna yemunoonya ku misango egya kalintalo. Era n'okutuusa olunaku olwaleero emisango gino bakyagiwuliriza. Jjukira nti bamugulako emisango 5 crimes against humanity, war crimes actually 5 war crimes against humanity. N'okutuusa olunaku olwaleero bakyali mu kumunoonyerezaako John Bosco Ntaganda. Naye ng'ate ekibiina kino kyeyatandikawo ekya M23 kyo kikyaliwo era kikyalwana n'okutuusa olunaku ate olwaleero. Jjukira wakyaliyo ekibiina ekirala ekya the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Ekyo kigambibwa okuba nti kikyalimu abalwanyi abawera ddala 2,000 nga kisinzira wali mu bitundu ebya Katanga province. Ekyo nakyo kikyaliwo. Kyo abakikulira bagamba baagala kukyusa buyinza mu ggwanga erya Rwanda, baagala kutwala buyinza era bo baagala wabeerewo gye bayita inter-Rwandan dialogue. Kagame atuule nabo bamubuulire ensonga zaabwe, bwekuba kukyusa buyinza bo baagala obuyinza bukyuke mu ggwanga ate erya Democratic Republic mu ggwanga erya Rwanda. Kati ate Kagame kyatasobola kukola ki? Kyatasobola kukkiriza. Ate nga njagala ojjukire waliyo n'ekibiina ekirala ekimanyiddwa nga National Liberation Forces. Ekyo kyatandikibwa mu mwaka gwali 1985 wali mu ggwanga erya DRC nga kyatandikibwawo abasajja abahutu abamu abaava mu Rwanda n'abalala abaava eri mu ggwanga erya Burundi ne baddukira mu ggwanga erya DRC. Ekyo nakyo kikyaliwo. Jjukira abo bwe batuuka mu ggwanga erya DRC aba the National Liberation Forces ne beegatta wamu n'ab'ekibiina oba ba militias be basangayo aba Maimai ya Katumba nabo bakyalwanira mu bitundu ebyo. Kekali ke nagambye mu sabbiiti eno nti Kagame
agamba tagenda kuteeka wansi bikola, tagenda kussa wansi mikono nga ebibinja byabayeekera byegirisiza mu ggwanga erya DRC, naye ate nga byonna bitunuulidde eggwanga lye, byonna bitunuulidde entebe ye, bitunuulidde kutwala buyinza munda mu ggwanga eryo. Abali wali mu North Kivu waliwo ekibinja ky'abayeekera ekirala ekiri mu bitundu ebimeddwa nga Mutomboki, abo nabo gye bali. Waliyo bamayimayi Nyakiriba, nabo gye bali mu ggwanga erya DRC balwana. Waliwo bamayimayi Fujo, waliyo bamayimayi Kirikicho, abo nabo gye bali. Waliyo n'aba Resistance Nationale Congolese, abo nabo gye bali bakyalwanagana mu ggwanga erya DRC. Kati obutabanguko mu ggwanga lya DRC oba olutalo okubalukawo mu ggwanga erya DRC, possibilities nnene nnyo. Kyekiri kye nagamba nti terujja kuba lutalo lwa Congo ne Rwanda yokka, kuba ate era luzingiramu n'eggwanga erya Uganda. Kati ate ekyazzeewo ku mulundi guno ekisinga nti Felix Tshisekedi yavuddeyo, kuba kati ate ye amaze okulaga oludda nti yayagala nnyo okuprotectinga abahutu abali mu Rwanda. Era kyeva olaba nti ebibiina ebyabayeekera ebitambulira ku nnono ey'abahutu oba ebyatandikibwawo abahutu, ebyo ate Congo tebiteekako nnyo pressure, naye ate bino ebyabatuusi bayinterahamwe abo n'abalala abaliyo, ate ebyo Congo ebitaddeko nnyo pressure ey'amaanyi, era byenenyeza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda okubeera nti ebiwagira. Kyekyawaliriza bano aba M23 okuvaayo ate ne bakyusa statement ne bagamba kati ffe okulwana kwaffe kwonna ekitulwanyisa kiri kimu, twagala tubeere nga tuprotecting oba tulwanirira abatuusi abali mu ggwanga erya Rwanda erya Congo, betwagala okuba nga tulwanirira. Awo nga kimaze okwoleka obulungi ddala baani abali emabega w'abatuusi w'aba M23 bano. Bwe bavayo ne bagamba nti ffe twagala kulwanirira batuusi abali mu ggwanga lya Congo, kati ate ye Felix Tshisekedi atuuse ekiseera ng'atandise okuyisaamu amaloboozi agagamba nti abatuusi mudde ewammwe, Abanyarwanda mudde ewammwe. This is a country for Congolese, not for Rwandese. Yensonga lwaki olaba nti n'abamu ku babadde mu magye Abanyarwanda agenza abajjamu bangi abali mu magye ku mulembe gwa Laurent Kabila nga bakulu bameja bajeno naye nga Banyarwanda si Bakongo. Ne ku mulembe gwa Joseph Kabila bazze babeerawo era babaddemu. Kati Tshisekedi agenda abajjamu, agenda abasebbali abagamba it's time you go back home, mudde wammwe. Kati naye jjukira kizibu nnyo okweliminatinga Abanyarwanda bano okuva mu DRC n'obamalamu, kubanga Abanyarwanda waliwo migration yali amaanyi nnyo. They were refugees abadduka mu Rwanda mu biseera okuviira ddala mu biseera eby'olutalo lwa 50 mu mwaka 1905 we baaviirayo ne bajjawo obwakabaka mu Rwanda. Kubanga jjukira the original inhabitants of Rwanda, they were the Hutus. Kati bo bana abahutu kangambe nti baali balimi kankitwale bwentyo yo gundi culture yaabwe. Era kyevola babateekangako kabaka waabwe bamuwanga ekitiibwa ekya umwami. Kati bana abahutu amini abatuusi kuba bana abahutu baali beekulemberera mu bwakabaka
bana abatuusi abamu bafubutuka eri mu nsozi za Ethiopia okujja okuyingira Rwanda. Bwe bafubutuka eri ate bwe batuuka mu Rwanda ne bajja ne baagala okukola dominance, kubanga ate bo bajja nga be babugumyeko ng'entegeera yaabwe oba embeera engeri gye bakolamu ebintu ate nga esingako okubeera advanced ku bana Abahutu. Kati ate nga bo kalica y'abatuusi bano bo balina kalica nti bo buli we babeera be bakulembera, be balina okubeera ba masters, bano abalala balina kubeera ba servants. Kati bwe bajja ne bakireeta mu Rwanda era olaba nti obugugulano ne butandika nga bo tebaagala kubeera wansi wa omwami Omuhutu oba Obwakabaka obwo obw'Abahutu. Ate ekirala nti abatuusi we bajjira mu Rwanda bakwatagana nnyo ne Belgium, bagenda okujja nga Belgium weeri yeekulembera ne bakwatagana nnyo ne Belgium. Kati Belgium yabayambako okutandika okutabangula Obwakabaka obw'abatuusi obw'Abahutu bwe basangawo. Awo genocide nebalukawo eya 1994 si ye yasooka. Waliwo wabaddeyo ko genocide endala okuttingana okw'amaanyi ng'Abahutu bagezaako okwerwanako okubeera nti beetakkuluzaako abatuusi abaali bazze ate okusaanyawo Obwakabaka bwe basangawo nga beekobanye n'Ababelgium. Era kigamba okuba nti Abahutu abatuusi abali eyo kumpi abali mu 50,000 be battibwa wakati mu genocide eyo eyasookawo ng'eno eya 1994 tennaba kujja. Eno eya 9 eya 1999 yajja luvannyuma kwalinga kuwoolera ggwanga abasajja bano abatuusi kwe baali bakola. Kati bwe bamala okujja okuleetawo genocide Abahutu nga batabukidde abatuusi, kwe kutandika okudduka ne bagenda ne bayingira DRC abasinga obungi kubanga ye neighbor, abalala ne bajja mu Uganda. E Burundi si nnyo kubanga ate era kyekyaliyo, kubanga mu kiseera Burundi nga tennaba kwekutula yali yemu ne Rwanda era nga bagiyita Urundi Rwanda nga it's the same territory. Era wali nga omwami afuga Urundi Rwanda nga territory yemu. Kati bano abatuusi be bajja ne baleetamu the modern administration system ye yakutula mu Rwanda ne Burundi. Kivolaba nti kizibu nnyo okwawula Omurundi n'Omunyarwanda. Boogera Lutuusi na Ruhutu, eri abatuusi gye bali n'Abahutu gye bali, n'Abatwa gye bali, the minority. Ate nga ne Rwanda nayo gye bali, the minority tribe eya Rwanda. Kati awo abatuusi abasinga obungi bwe baddukira mu ggwanga lya Rwanda ne bajja ne babudamira mu ggwanga erya DRC ne mu ggwanga ate erya Uganda. Kati olwaleero ekireeseewo embiranye nti Tshisekedi atandise okuleetawo eddoboozi erigamba nti it's time you Rwandese to go back to your country. This is Congo, it is not Rwanda. Kati Rwanda egamba wakiri tugende mu lutalo. Obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emu note star 2 okugula banda endala eza ssente ntono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN,
MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. ka dhegeysanayaan Pearl FM waxaan ii sheegaa ku soo dhawaada dhegeysta Pearl FM wax badan ka soo baranaysiin iyo interesting way Pearl FM 107.9 katonyeze mwenda Pearl FM every 20 minutes Zongero kutuuka enkuyanja y'abantu. Radio Pearl etambulira ddala twawula Uganda ne Tanzania ate ne twawula Uganda ne Kenya. Kitegeeza nti Pearl esobola okulabika nti etambula ng'ebuna ebizinga ebyo olw'omulimu omulungi n'okusomesa okulungi kwesomeseza kigambo busiraamu. Abantu bangi tebanna kye bategeera naye kaakati ku kigambo busiraamu swala, emisomo gya swala kwegiri, emisomo gy'obufumbo kwegiri, emisomo gy'okuyiga Qur'ani kwegiri, emisomo gyonna aya za Qur'ani ne hadisi Nabbi wa Muhammad. Bubira ku Pearl FM oba mumanyi. Pearl FM. This is Pearl of Africa Radio. Pearl FM. Okay, okyali ku 17 akatonyeze mwenda Pearl FM ekula lyo muntu wa bulijjo. Program ALIPOOTA na mutayika tukyagenda mu maaso mpaka sawa zijja kuba mukaaga. Olunaku olwaleero ate otubeerenga tweyongerayo ne program zaffe endala. Abali ku mukutu mbabuuzaako abataddeko nga muli mu taxi nga mutaddeko Pearl FM amwebale nnyo mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo aba boda nga wasiba ka radio ko ku boda awo ensonga otambula oziwulira naawe nkwebaziza nnyo ab'amaduuka ng'otaddeko Pearl FM webale nnyo ate n'abakola emirimu emirala egy'enjawulo tusobola okuba nga tuwayaamu ku 075 10 7900 yesimu ko tusobola okuba nga ate tuwaya 075 10 7900 ne tubanga ensonga zino ffenna tuzitambuliza wamu oba olina kibuuzo oba olina kyoyagala okwongera okuttaanya ku nsonga nga bwe tuzoogerako tuli ku nsonga lwaki waliwo obugugulano wakati w'eggwanga erya Rwanda kwoteeka n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'oggyeko bino bye tulaba bye tubagamba bulijjo nti baabano baakubye ennyonyi ono yawooninze ono n'agamba bw'ati naye balina ebyafaayo ebiwanvu balina ensonga zino gye zivudde okuviira ddala emabega lwaki bino byonna weebiri era lwaki biri bwe bityo. Okay, hello Pearl FM. Wanagira diwe batukupira sebo. Kale sebo. Unafikari Katumba Gerald wane kazo kazo nesimye okuwuliza. Sebo wali kuweleza kuwira ddala. Ne yanza. Akati abekonga balina kuteesa obanga. Olinza gamba nti obagoba Abanyarwanda abali okubanga alibweri babazeeyo emyaka n'emyaka. Yeah, kituufu. Akati awo bo bagoba baddewa. N'olwo ensonga balina kukkaanya. Okay. Omugugu okusobola okuggwawo. Bali kuweereza Sebo Katumba Joseph ku summit wano. Okay, Kazimba Joseph ku summit webale kubanga ate oteeseza nti ye alaba nti kwandibadde kukkaanya bukkaanya tosobola kubanga ogoba abantu abo kubanga bangi Abanyarwanda abazaaliddwa Congo bangi. Hello. Yes sebo. Nkuwulira sebo. Ono haji mahadhi zikamutuma gumasa betireka. Yes sebo. Nasona ngabini ensonga bbiri. Mbuuza Yemen eno kirawo lutagenda mu maaso. Olutalo lw'e Yemen. Ekyokubiri Irani bantu bateesala kaseera. Okay. Begadde nze haji maaso kubateeka sebo batuwuza mukanda wange. Kale. Okay. Yemen tebinnatereera. Yemen bikyali tebinnaba kubanga bitereera. Olutalo lukyaliyo naye nga terukyali nnyo nga bw'olaba nga bw'olaba bwe kibadde emabega. Naye nga yo okusika omuguwa kukyaliyo, okulwanagana kukyaliyo mu ggwanga lino erya Yemen naye ng'ate kukendeddemu
oluvanyuma wekwakendeera oluvanyuma lwa mawanga gakirimaanyi America kwoteka n'eggwanga erya Russia okubeera nti bakendeeza ku presence yaabwe mu ggwanga eryo bakendeezayo presence yaabwe mu ggwanga eryo naye nga ko obubinja jjukira waaliyo obubinja obw'abasajja abalwanagana obwavaayo n'amawanga ag'enjawulo gayingira mu lutalo luno ag'abuwarabu mangi gayingira mu lutalo luno olw'e Yemeni naye nga n'okutuusa olunaku olwaleero lukyaliyo kati lutambulidde ddala kumpi emyaka nga 8 n'emyezi nga 5 lukyagenda mu maaso n'okubaayo. Abahuthi be bali ni control y'ekibuga ekikulu Sana naye waliyo n'obubinja obulala waliwo akamanyiddwa nga Hadi ako nako akabinja gye kali kalwana gye bali wali aba Rashad Arimi nabo gye bali bakyalwana kwegamba kati olutalo lwayo lwava mu kubeera nti lulwanibwa kumaamulako gavumenti ya ggwanga eryo kati lwafuuka lwa bibinja ebyo bubinja bu militias obw'enjawulo era olaba nti olwaleero waliwo aba Supreme Political Council bagaba be bakulembera eggwanga mwe muli aba Houth government kwoteeka n'abalala naye ate waliwo n'akabinja akalala abamanyiddwa Presidential Leadership Council abo nabo weebali nabo balwana aba Al-Asha aba Popular Resistance Committee n'abalala. N'olwekyo Yemeni olutalo lukyaliyo tebinaba kubanga ate bitereera muganda wange kyenyinza okubanga ate nkugamba. Ekirala abuuza Yemeni naani omulala Yemeni okay nja kukijjukira nkiddemu Irani nti Irani bakyalimu kwekalakaasa Irani okwekalakaasa kukyaliyo naye nga tekukyali kw'amaanyi nnyo nga luli okuva lwe bakwata abantu ne batandika okuba executinga ne batandika okubatta okwekalakaasa kwakendeeramukko naye nga kukyaliyo naye nga si kw'amaanyi nga luli bwe kyali kugenda kweyongeramu momentum wayo ne kuba kw'amaanyi ne kukendeera n'ebirala bwe bityo naye nga embeera ekyali tennaba kubanga erungiwa nnyo mu ggwanga erya Iran bikyaliyo. Hello Katumba Gerald kale sebo omwogezi w'abakadde ogw'omu Uganda Kyabisoja Jita Musoke mukulu Jita Musoke bodegaadi wa Rwejema okay Rwanda twalekayo emitwalo 8 Rwanda twalekayo emitwalo 5 bintu biva ku tribalism n'olwekyo kya Rwanda oba okyagala nnoonya nkuobino wa Rwanda agamba aliriddawa okay agamba aliriddawa Kagame okubaayo ali Rwanda yavaawa yava Uganda ogenda e Rwanda bye okay Jita Musoke bwati wagambye agaye yalina bwino wa Rwanda muyitirivu kale tujja kunoonyako omutuwe muganda wange tujja kunoonyako omutuwe kubanga ensi byebeera yeetaaga ate okubanga emanya era ng'etegeera bulungi nnyo kale okyali ku 107.9 Paul FM kula ly'omuntu wa bulijjo tukyagenda mu maaso katusooke tukolemu bwe tuti ate oluvannyuma tukomewo Super okuva mu MTN ku miwendo egisaliddwako alipoota namutayiika ensonga tutunulira embeera wakati w'eggwanga erya DRC ate n'eggwanga lino erya Rwanda nga mumanyi ebizze bibeerawo era ebibaddewo mu sabbiiti eno yonna gye tukubye emabega okutiisatiisa kukyaliwo okwewerera kukyaliwo n'okutuusa ate olunaku olwaleero. Hello kale sebo nenkwebaza obuweereza abo neyanziza ab'omuka w'empembogo tuli basiimu neyanziza ensunsulamu ebintu ebyo ono ali munalowero ka empembogo okay ali
ensonga eno ya Congo ne Rwanda fetulina ne twebuuza kati omugaso gwa East Africa guliwa kubanga bano baba baana baki baana ba munju gwe baba nga beerumo tuuka n'oli okkosa ennyonyi ya munne mu Afrika wano boolaba tukyali baavu okukola eddibu ku nnyonyi ya munne oyo bwatyo bwafaanana bajeti y'eggwanga oba ogikosezza nnyo naye sinnawulira nga yo East Africa yavuddeyo kino ekyogerako ki nolwekyo nze nalirowoozeza nti oba East Africa nayo teriiwo nga nayo yali kiguumaaza tukimanye ate tusale amagezi amalala otherwise kino ekintu kya Congo ne Rwanda kigenda tuuka nga kikoserezaamu naffe Uganda kubanga abaana baffe bangi kati abavuga biroole bakyogendeyo bagamba nti wange kyebakoze Congo naye yinza kisindikawa kituufu Rwanda nolwekyo twalisabye mukama wange tutangaazeemu oba East Africa yavaawo oba ekyaliwo ate nalero kayempe mboga East African Community weeri East African Community weeri naye emikago egisinga obungi naddala wano ku ssemazinga wa Africa gibeerawo mu bigambo oba mu biwandiiko but practically tegibaawo kubanga n'okutuusa olunaku olwayo tunnalaba nti East African Community erinawo ekyenjawulo kyekozeewo okulaba nti ekendeeza ku bunkenke oba emalawo obunkenke obuliwo olunaku olwaleero wakati wa Rwanda n'eggwanga erya Congo nti omukago ogw'amaanyi nga gukola ddala guli active bandibadde batuuzizza dda Felix Tshisekedi ne Paul Kagame ne babatuuza ku mmeeza emu ne bakola agreement emalawo obunkenke buno naye ono n'atuuka n'okkuba ennyonyi ya munne ne watabaawo kyonna kivaayo entalo bwezityo bwezescalatinga bwezityo bwezitandika bitandikanga byakusaagasaaga awo of course olutalo kasita Rwanda erumba Congo of course Uganda automatically tugenda kukosebwa directly si bya indirect tugenda kukosebwa directly because they are our neighbors both of them they are our neighbors kitegeeza nti olutalo bwe lutandika abakongo bangi bagenda kudduka nga bava mu ggwanga eryo nga bajja bayingira mu ggwanga lya Uganda ekyokubiri ne business wise engeri gye tukola mu business awo nawe egenda kubanga ekosebwa kubanga tukola business z'amaanyi nnyo wakati wa Uganda n'eggwanga erya Congo kati singa Rwanda egirumba tugenda kubanga tukosebwa kinene nnyo business wise ekyokusatu tosuubira nti olutalo lw'e Congo bwe lutandika Uganda egenda kuba teruliimu eteekwa okuluyingiramu as per se as a must eteekwa okulubeeramu awo wonna ssente tujja kuba tuli mu kuzisaasaanya n'ebirala ebiringa ebyo East African Community bweri naye nga nyinza okiyita ekiguumaaza kubanga ensonga nyingi nnyo ezandibadde zikolebwako oba ezandibadde zoogerwako omukago guno ezitakoleddwako era ezitakoonwako ezitatunuuliddwa naye ate nga gye gimu ku mirimu omukago gwe girina okuba nga gikola kati neweesanga nti kyeva olaba nti ne African Union nawe bw'ogiraba era eri awo ensonga oba oli awo ezimu ezandibadde zikolebwako eba ezandibadde zitunuulirwa tezitunuuliddwa tezifiibwako amawanga mangi abakulembeze bafuga amawanga mu ngeri ya bwannakyemalira omukago gwa African Union teguvaayo kubaako kyegwogera teguvaayo gwe tunuulira emikago nga European Union bannansi bo naye beekalakaasa olunaku lumu amawanga bakulembeze banno mu mukago babeera bavuddeyo dda ne beebuuza ne batandika okuteeka ku nninga lwaki tokola ku nsonga z'abantu okugyawo obunkenke okugyawo tension eri mu ggwanga lyo ekyo kisobola n'okukostinga membership y'oku mukago gwonna naye gino egya Africa gibeera gya kutuusa butuusa kubeera ku lupapula nti omukago weeguli n'ebirala ebiringa ebyo naye ng'ekyamazima bingi nnyo mubadde mulaba okwekalakasa kati mujjukire mu mbeera eyali mu ggwanga erya Kenya mu kulonda kwa 2007 abantu abayitirivu abaafa abantu ne batemaatema bannaabwe naye ng'omukago weegulire temusobola nagamba nti katuwekunganye tugende tutaase ensi obadde olaba okwekalakasa okuzze kubeerawoko mu Uganda amagye ne gakozesa eryanyi ne gakozesa amaanyi ne gakozesa olulimi olw'emmundu okukkakkanya abeekalakaasi abali mu kukola ekintu ekirambikiddwa mu mateeka
sijja bayita nti kubanga okulaga obutali bumativu ekyamazima ekyo kyo kirambikiddwa bulungi mu ssemateeka era omuntu waddembe okulaga obutali bumativu only that etteeka terikuwa kubeera violent kwonoona kusaanyaawo kwokya n'ebirala ebiringa ebyo naye ng'okuvayo ogende ku street olaga obutali bumativu it's your right naye n'olaba nga abantu abalaga obutali bumativu babaanukuza masasi agali direct ne bakuba ku nnyama. You see what happened in Jinja nga bakwata abaana bano ab'ekibiina kya NUP, young girls, young boys be baakutaawo ba Gloria Namaweje na kati bakyali mu makomera. You saw what happened, abasajja nga bakuba ku nnyama, walaba ebisago by'amasasi ku mikono, ku bisambi, ku nnyama, naye baali tebasukka na 100 ate nga batudde wamu, naye babanga baali basukka 10 batudde wamu, tebali ku luguudo nti bali mu kwekalakaasa. It's that nti mubagambe olukuŋŋaana lumenya mateeka temwatutegeezezzaako, ng'olaba nti tewaaliwo gundi ekoolinga muntu kukookinga mundu anyige trigger a live bullet agikuba omuntu at that particular moment. We batabagambye nti wali abo bayeekera bali mu kuteesa balina ne mundu awe mujjira n'amaanyi ago oba oli awo kuba mumanyi nabo kye bayinza obbakola. So kati ebyo byonna ebintu bwe bityo bibina okutunulwamu emikago mu mawanga amalala. Omukulembeze abaako ebintu ebimu byatya okukola nga bannamukago bannange banandaba batya. In Africa, it's free. You do what you want because nobody is going to question you. The one who would have questioned you actually commits acts worse than you are committing. Nti oli yandikugambyeko yate ebikolobero byakola bisinga ebibyo byokola kati agenda kugamba kati nga mwenna muli kyekimu. So that's the challenge we have. Kati issue ne ya Congo ne Rwanda yandibadde ekolebwako East African Community because they all belong to EAC. Naye you see what's happening. Hello. Yes sebo. Kale sebo. Manya lugolo bisadati nze kampe ku 5. Lugolo bisadati ekampe ku 5. Nze kitusange kyembuuza. Rwanda ani agiwa amaanyi kubanga mu kitundu kino yo buli kaseera enteekawo embeera ate Uganda egenda kunnumba. Baasitwa boda okumala ebbanga. Abatuguzi ne basuubira ebintu byabwe naye nga terina muntu ayinza bagambako nti nomukoleeki. Kati Rwanda saawa zino yozoyinza kigerageranya nga Israeli mu Middle East Africa kuba yeteekawo embeera buli kaseera etta abantu nga tegambwako opposition baaye bayisa nga weeyagala naye teri bazungu bwe baali bavudewo ne bagivumirira. Ekibuzo kyembuuza Rwanda ani agiwa amaanyi ago okubeera nga buli muntu wemulinnyako. Okay. Kale neyanzeki ekisooka Rwanda kyesinga okutambulirako ekimu ku byo ekisooka etambulira nnyo ku internal policy yaayo egitambulirako nnyo. Internal policy Kagame yazimba policy oba yazimba system ng'eri actually dictatorial system gye yazimba ng'eri dictatorial nti wuwe ebya demokrasia tonyumya nnyo. It's the least percentage when it comes to democracy in Rwanda, but when it comes to authoritarian it's the biggest percentage. Kati bwati bwe yasooka okubanga akizimba nti etambulira nnyo mugundi ya dictatorial. Kati omuntu nga obuyinza obutambuliza mu dictatorial eyo oba mu authoritarian system of governance ebyo byabeera akola ebyo byabeera alina okukola. Ekyokubiri Rwanda erina backup nnene nnyo okuva mu mawanga nga Angola, amawanga nga Mozambique, amawanga nga China, amawanga nga Russia ekolagana nnyo n'abantu abatambulira mu mbeera eya abali radical
obukulembeze bwabwe bitambuliza nnyo mu gundi eri radical kyeva olaba nti ab'opposition ye Rwanda tebeetaaya abatta bulijjo bannamawulire abatta mwawulirako ne gwe yalumba wano mu Uganda bamukubirawo bukesa awo bamutta ba operatives okuva e Rwanda bajja ne bamulumba awo ne bamukuba amasasi ne bamutta kwegamba yeekola ebintu ebyayo nga tewaliwo omuntu yenna agigambako kubanga ye system gye yazimba nejjawo embeera ya demokrasiya nezimba system erimu eri radicalism eyo Rwanda kwesinga okubanga ateetambulira kati abandi gigambyeko be basajja abarussia naye ateetambuze etuukiriza interest zaabwe abasajja abachina etuukiriza interest zaabwe kati tebasobola kuvaayo ne babanga ate batandika okubanga bagigambako singa badde etambula nnyo n'Abamerika oba Bangereza abo bo basobola okugambako tebayinza kusirika naye bali tebafaayo Russia tefaayo babafuga batya as long as nti mutuukiriza interest zaabwe. Yes sebo. Hello. Yebale ko sebo. Kale sebo. Kadi nze sembuza. Yes sebo. Bano abantu ku bapakitiya. Bawasiyo baba batate. Bakyaliyo. Ali sebo. Yeah, abaana bebakwatidde ejjinja bakyaliyo ababasindise ku remand okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri babasimba mu kooti juzi ne babavunaana omusango ogwakuba olukuŋŋaana nga teluli mu mateeka unlawful assembly ne babasindika mu kkomera okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri tubasabire. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salam. Webale kuweereza. Kali sebo. Ono Faruka ebwaire. Yes sebo. Ensonga zirambise bulungi. Nsenjagala kumanya. Ono omusajja Kagame owe Rwanda. Abana abantu bayamba abali mu Congo bano simanyi 23. M23. Abantu abo be bava ku side ye. Okay. Oba just Banyarwanda bali mix abadduka olutalo naye nga kati batuuka eyo yayina kyakola kyagobanga omuntu. Okay. N'ekirala ntangazeemu akalulu k'Eribya byaggwera wa. Okay. Kale sebo bali kuweereza. Kale. Aba M23 nga bwe nkugambye nti kyali kibinja ono John Bosco Ntaganda kyeyakolawo mu 2012 awo we yatandikira awo ne bajja ne babeera integrated mu magye g'eggwanga naye ate ye baba mu bo ne bavaayo ne beekutula ku magye g'eggwanga ne bakola akabinja aka M23 era okatuma M23 olw'okubeera nti kakolebwa ng'ennaku z'omwezi 23 ennaku z'omwezi 23 omwaka 2 ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi gwakutaano gwakusatu ne bakatuuma March 23 oba M23 kuba kakolebwa gundi eyo. Kalimu bebano abaali ojjukira Abanyamulenge abantu abadduka ekitta bantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda abaddukayo ne bajja ne babudamira mu ggwanga erya Congo ne bakola ate ebibinja by'abayeekera okuddayo okununula Rwanda okuddamu okununula eggwanga erya Rwanda bebakola akabinja aka M23 bangi abasinga ku bo abakalimu basajja batuusi abatambulira wamu ne President Kagame ow'eggwanga erya Rwanda abaagala okufuna dominance oba abaagala okudominatinga eggwanga eryo erya Rwanda erya Congo. Ambuuzizza kulonda kwa Libya waliwo okwali kutegekeddwa mu mwezi gwali gwa 12 mu mwaka 2018 okulonda okwali kutegekeddwa
naye ate ne kugenda ne kwongezebwayo ko jukira omusajja Khalifa Haftar ona ali mu bitundu ebya Western Libya ye yavaayo n'asaba ng'agamba okulonda kuno kwongezebweyo okutuukira ddala ate omwaka 2021 okuba kubeererawo. Ate era bwekwatuuka mu mwaka ogw'2021 we baali basinzidde okuba nga balonda era ne bakwongezaayo oluvannyuma lw'okugoba akakiiko akaali kateereddwawo okukwasaganya okulonda kuno High National Election Commission ne bakagoba era ne baddamu ne bongezaayo okulonda kuno n'okutuusa ate olunaku olwaleero. Haftar yava mu kulonda okwo oluvannyuma lw'ebyo bye yali agamba nti byali tebitambula bulungi mu nteekateeka yonna eyali eteereddwawo mu kulonda kuno, era nga akakiiko kano baali tebakakkiririzaamu akaali kateereddwawo oba akaali kalondeddwa okuba nga kakubiriza okulonda kuno okwategekebwa mu ggwanga lino erya Libya. Ojjukira bulungi nnyo ne mutabani w'omugenzi Gaddafi naye yali amaze okugaanibwa okwetaba mu kulonda kuno nga bamutaddeko emisango egy'enjawulo. Ebyo byonna ne bireetawo ate okusika omuguwa okulonda kuno ne kuba nga kusazibwamu. Munzikirize sigenda kuba nga nsukkako wano, ate njagala kuba nga mbalekera munnange abatuuseeko program Manya Ekidduka, ate tujja kuddamu tuwuliziganye ku lunaku ku ssaawa emu akawungeezi ssaawa emu mpaka ssaawa 2 mu program Ekyoto. Ngenda kukomyawo ensonga ya kampuni ya Golden Arm Limited yatwala omwana ono Sumaye ya Namiyengo ebweru ate nebanga yesolooza ssente ze ez'omusaala bo ne bazikwata ne balyoka bazisuubulamu ettaka. Kati omwana abagamba ssente zange nzaagala, bamugamba ffe tulyerowooleza tujja okuwa ssente zo. Abagamba tetukolangako agreement kubeera nti ssente zange muzisuubuza, naye ate olwaleero mugamba nti mwerowooza okumpa ssente zange. Awo nange mbanga akoledde obwereere. Myaka gyonna gy'amaze almost emyaka 2-3 tafunangako wadde talinawo ssente zayina nti zizino ze zange zonna kampuni yezirina yezitutte, naye nannyini yaganze nasuubulamu ttaka lyange tebannaba kuligula, bwe banaaligula ettaka nga nzijjayo ssente zo nga nzikuwa. Y'ensonga gye tugenda okutambuliramu mu Kyoto ku ssaawa emu mpaka ssaawa 2. Mbaagaliza olunaku olulungi, Mukama Katonda abankuumire.